Yes, mbaniza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribinga tonyigene kati bagita Fadi TV jimba tumeleka abali Saudi Arabia abali Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri bamanyi nnyo kubanga munfollowinga bagita Fadi TV abali Saudi Arabia n'abali Dubai bagamba nti muri bamanyi nnyo bagita Fadi TV subscribe atonyigene kati video no jimpeleka like atosikalenga on followinga mwena mbebaza era mbagamba nti muri bamanyi nnyo okubanga mugi followinga enteekateeka z'embaga ya Kyabazinga wa Busoga munange ziri mu giya boti baagala kumanya era nga bali mu kubanga bazimba ebidandalo z'omulengeri omugole yoyo omugole nalulungi yoyo munange Kyabazinga wa Busoga gwe yakoze eki gwe yafunye naye nga sevo ne first wife naye gyali akyawaga mbangamba Ana yagambye anti banamateeka abasinga byafuna tibamuyambye naye ye ngaye ajja kufuna engeri eno najja okukola ki jajja okufuna abannamateeka abalimu omulamwa oba sekyo okukikola mu ngeri ye ngaye gy'anaaba asobodde embaga egenda kubanga etuuka ng'ennaku z'omwezi 18 naye nga ye Ana tanapowa jjukira yavaayo de UK era ali mu Uganda omugole yoyo amanyikiddwa nga Jovia Mutesi y'omukyala wa Kyabazinga owa Busoga omupya gwagenda okubanga munange awasa nga 18 kwosankya munange embaga etuuse tewali kitatuuka munange balangira embaga eno mwezi gwa October ne munange sebo mbu kwosankya omuntu kasitobera mulamu tewali kitatuuka ge mazima twali twabanga embaga eri ewala mwezi mulamba kumbe bijja kumala bikole ki bijja kumala bituuke ekidala kiri mu kubanga kikola ki kikolebwa era nga olunaku olulwaliro abantu bagabe n'omusaayi gamba waliwo emikolo kwegamba gigenda kubako ebintu bingi nnyo ebyenjawulo n'olw'ensonga making sure nga togisubwa embaga ya Kyabazinga kugenda kubako ebintu bingi nnyo era ng'ebugembe bali mu kubanga kugamba bayooyoota abantu b'ebugembe beesunze dda embaga ya Kyabazinga bagita Fadi TV subscribe atonyigene kade Alison Ana yagala kugiblockinga simanyi oba anasobola okugiblockinga kubanga ne bana bakola ki betesete nizo tebalina kukola ki tebalina kubaka kubulizaako nnyo tebalina kukoma kubulizaako nnyo kigenze wala okumuggyako ennyo focus kubanga ayinza okubako kyakoma ekirala ekiyinza okuba nga kireeta obuzibu ku Kyabazinga oba omukyala we gwe yafunye omupya amanyikiddwa nga Jovia balina okuba nga akola ki balina okuba nga security bafa okola nga eri tight nnyo Jovia obutafuna buzibu oba Kyabazinga obutafuna buzibu kubanga ye omanyi obujja buzibu omukazi asobola okukola obujja asobola okukola ekintu olw'obujja ate ng'ekintu ekyo kibi nnyo omukyala oyo Jovia Mutesi yoyo omugole wa Kyabazinga omukyalo we munnangi era nga embaga yanga 18 omwezi guno gwa November ndowooza olengera bali mu kubanga bateekateeka onaawulira ye Alison Ana simanyi wa wagenda kuyita mpoziko nga anafuna baana bajja okwayalinga basabotaginge naye ndabanga atagenda kufuna kacyansi ndabanga akanga sisuubira nti ayinza okusobola kabaka omulamba Kyabazinga omusobole Kyabazinga omutwalaganye ndabanga ekizibu ndabanga Alison Ana eyalikiriza defeat bwe ndabanga eyalikiriza defeat kubanga bano bo balaga munange tebakola kitebafaayo ne bwanakola biki ate bwanabaako kyakola kyonna ekisabotaginga omukolo gwa Kyabazinga ajja kukwatibwa ate munange babajja nakuvunaana nno kubanga ogutaataganya bayinza okugamba obeera nga ageza kwagala okukola ki okutuusa obuzibu ku Kyabazinga oba otataganya omukolo gwe obanga ayagadde okola ki okubako obulayi bwonna bwokola ki bw'otuusa ku Kyabazinga oba mukyala we Jovia kale tujja kulaba bina bivudde kusalizeyo naku za mwezi 18 embaga etuuse enteekateeka zigenda mu maaso olunaku olwalwo baddeyo n'okugaba omusaayi wali ebugembe
wagenda okubanga bakola ki wagenda okubanga wabeera omukolo gwa Kyabazinga. Wantu wagazi nnyo nga bw'okiwulya era abantu bangi nnyo abasuubirwa okwetaba mu mukolo guno. Enteekateeka zigenda mu maaso n'abasinga beebuuza singa batandika dde oba okutegeka, singa batandika ndowooza wiiki eno ng'etandika okutegeka bajja bimaliriza kubanga ekyali eno olunaku olwokutaano bijja kumala bigwe kubanga sigamba nti abateekateeka ebidaala tenti nti batono nedda bantu bangi nnyo. Manyi abasinga ate batandise okubanga balowooza nga bagamba ennaku z'omwezi ziyinza okutuuka nga tebannakubanga bakola ki nga tebannakubanga bamaliriza. N'ekyo ndaba kizibu nnyo kubanga abantu abakwasaganya emirimu gino egy'embaga ya Kyabazinga bantu bangi nnyo munnange, bantu bangi. Tebasobola kubanga bantu batono nnyo abateekateeka ekifo, bantu bangi nnyo. Naye nga kyemuba musuubira gw'omukolo gugenda kubeera gwa tabbu, kyemulina okubanga mukola ki, kyemulina okubanga musuubira. Bagita Faadi TV gi subscribe ate onyigende kale mbatomedeko abali e Dubai banange mwebale nnyo. Mikono gyange abasinza mu ggwanga erya Germany mu kibuga bakiyita Bayern bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifolowinga Faadi TV gi munnange. Ensonga za mukolo gwa Kyabazinga, embaga bagita Royal Wedding, embaga ey'obwa Kyabazinga oyoba ey'obwakabaka. Onaawulira mwana muwala amanyikiddwa nga Alison owe UK, omukyala ogwolengera mu kifaananyi ayambadde ensawo, mukyala wa masape mukyala wa masape ati mukyala muzibu, si omukyala gwoyinza okuddawo n'oyisaamu. Omanyi n'abantu abatali bangu tebabula. Alison ndowooza omulengera omulengera ndowooza Alison tebabula. Olaba yagamba nti ayagala bilioni 2 ze baba bamuwa obutasabotaaginga mukolo gwa Kyabazinga. Kati komiti ya Kyabazinga ne yeebuuza oyo bilioni 2 asaba zaaki. Ekisooka tetumumanyi. Yagamba nti yamuteekamu ensimbi ezaali emperevu okubanga yakola ki, yamuyambako okubanga abeerawo muno mu nsi n'okubanga atuuka okukola ki, okufuka Kyabazinga. Komiti ya Kyabazinga egamba ffe tumumanyiyo titumuwulirangako. Akati awo nno onaawulira naye nga gy'emikolo giteekeddwa okubeera mu mateeka ate nze nti wajja kutambula bulungi. Talina kyagenda kusabotaaginga Anna talina kyagenda kusabotaaginga. Ze bwe ndabanga anaayitawa gomanyi street egenda okubeera ku mukolo ndabanga ekizibu. Anna sirabako ka space konna kayinza kuyitamu kwagala kusabotaaginga mukolo kugamba nokuleetingawo commotion yonna akavuyovuyo. Sirabako space yonna. Stay on YouTube platform alosegalenga following Faadi TV gi. Mwena mpebaza mbagamba nti muli b'amaanyi, ebifaananyi ebyolengera bifaananyi by'abantu abakidde nkyaliro okubanga bakola ki, okubanga bagaba omusaayi. Emikolo munnange gibaako ebintu bingi nnyo ate no ku Saturday gigenda kubeera ate emikolo gigenda kubeera gy'amaanyi kama genda kubaako obunyomero bungi nnyo ku mukolo gwa Kyabazinga. Abasinga tebalabanga ku mbaga ya Kyabazinga naye munnaaye gwegenda okubanga gusooka ng'ennaku z'omwezi 18 abasinga wegenda okubanga omulundi gwabwe okola ki, ogusookera ddala. Naye mwatu nange nno gwe guyinza okusooka okulaba embaga ya Kyabazinga, gwe guyinza okusookera ddala ke mazima. Bagita Faadi TV gi subscribe ate onyigende kale mbadde sigirabangako embaga ya Kyabazinga yonna mbadde sigirabangako. Munange omukyala y'oyo Jovia Mutesi ye mukyala wa Kyabazinga omupya. Munange embaga yo eteekeddwa okubeera mu mateeka kubanga security ye egenda kubeera ggulu. Eteekeddwa okubeera tight, nkisuubira okubeera tight. Ana newanaba yagadde okubanga akabaako kyakola kyonna tajja kubaako naka space konna kakabeka chance konna okubaako kyakola ki kyakolawo. Bwensuubira mbagala nnyo mwena subscribe sigalanga on following amba ne updates ez'enjawulo ku Faadi TV. Gimbere bulungi mwera.